wa barakatuh. Newankubadde ng'otera okubeera mu bantu abatali bagumiikiriza, ndenja kusaba musiraamu olw'obulungi obw'obusiraamu obeere mu abo abagumiikiriza. Abatudde abasituse mbadde mbasaba mutuule muwulize ensonga zino mu dakiika nga 5, nja kubeera nga mbata mubeere nga mugenda. Amannya gange mpitwa Umaru Ssebudde, musujja gw'abalokole, Bwino Kangalaasi, ex-pastor Mamba Tefatama. Nali musajja mukafiiri kakongoliro, Allah nansaasira nentegera eddiini ey'obusiraamu nenjiyingiramu. Nasomera e Makererawo mu Bible School, abagimanyi weeri, nasomerawo emyaka 3, nenvaawo nengenda Nairobi nensomerayo akabanga. Bwe naveeyo neyongerayo nate nengenda mu Isirayiri nensoma emyaka 3. Naye mu byonna Allah yansaasira nentegera eddiini ey'obusiraamu nenkola ntya nensiramuka. Abantu b'e Nakasero mbadde sibasuubira kutambula genda. Lwaki? Uganda yonna kitegeerekeka nti abantu b'e Nakasero be bantu abalina ki? Ekyo ndowooza mukitegedde, ekyo ndowooza mukitegedde bulungi. Kati mbadde mbasaba mubeere bagumiikiriza, mubeere baki? Bagumiikiriza. Nze gwe mulaba natambulanga n'omusajja yali ayitibwanga Deo Gracias Balabye Ekkubo Mukasa. Mwamutegeerako? Wangi? Mwamutegeera? Twaliko naye awo ku ssaawa ya Queen awo ne tukuba olukuŋŋaana lwamalawo emyezi 6. Balabye Ekkubo, kanjogere kino mbate mugende. Nze naabeera awo nja kuyita mu byangu ensekera yita muki? Mu kiwalaata, sijja kubaluyisaawo. Balabye Ekkubo n'aleeta ku busiraamu ekifuba. Allah nsaasire kubanga nze nali wamu naki naye. Era baganda bange nga baserwadda bakayanja bakayuwa, nsaba Allah abeere nga basaasira n'obasiramuke nga nze bwe nakola ki? Nga nze bwe nasiramuka. Twali ku ssaawa ya Queen awo, muyinza okuba nga mubyerabidde. Balabye Ekkubo n'agamba nti Allah w'abasiraamu yabalimba, n'abagamba nti Kulaani eno singa yassibwa ku lusozi lwandibadde lubetenteka ne lusaanawo. N'agamba nti naye nze Balabye Ekkubo siweza fuuti 3 ŋŋenda girinnyamu nabe kyeneekola ki? Kyenenkola. Balabye Ekkubo n'akwata Kulaani n'ajanjuluza n'agissa wansi n'atandika ogirinnyamu nga bw'ayimba oluyimba luga nti kibonge kya Yesu, kibonge kya Yesu atali moto, Kulaani enainama enainuka, Kulaani enawona moto nawaka. Simanyi munfuna n'alinnya Kulaani yani? Ab'e Nakasero wano mwakaaba amaziga naye nga tewali kyakkola. Era bwe yamala okulinnya mu Kulaani n'agamba nti bannange nti Kulaani enkoze eki? Ne tugamba pasita tewali kyekukoze. N'agamba nti Kulaani eno ngenda kugyokera jjinja n'olumbe lwayo ndwabizeewa? Ndwabize jjinja. Siikulwiseeyo nga tuteekateeka olukuŋŋaana olw'omusajja ayitibwa Next Angi. Balabye Ekkubo ng'akwata Kulaani, ng'akwata Bayibuli, ng'akwata ebyuma abiteeka mu mmoloka, ajja wa? Jjinja. Yatuuka n'ajja muvaako emabega ne Allah n'amugerera. Naye ate ekyanneewuunyisa, bwe yali ava eno ku prayer palace, twamala kusaba, twakola tutya? Mukama Katonda wa Isirayiri, tugenda okutambula, tugenda ejjinja okola omulimu gwo, ne wagamba mu byawandiikibwa tyoli tukuuma amagera n'amadda, tumenyamenya amaanyi g'emizimu, amaanyi ga accident. Twasaba ne tukwata emizimu ne tugisindika mu nsanya enkalu, ne tugisandika mu nnyanja. Naye njawulo okutegeeza Allah tomuleetako kajanja. Balabye Ekkubo aba ayingira abamanyi endamawojjolo we bayita embalala, n'asanga loole n'agiyingira, n'afa n'abantu 7 naye nga wakumeka wa 8.
Sabude bwetuuka wali nenga nti bwe twabadde ku kanisa twasabye Yesu tutuuke biki, kubanga ebyandikwa biga nti ali tukuuma amagenda n'amaki, naye Yesu atuyiye. Balabye kubo n'afa. Okugulu kuno okwalinnya mu Kulaani tekwalabika. Oba mufuna kye ŋŋamba? Ate ekyatwewuunyisa ebyuma byonna n'ebitabo byonna twabijja mu mmoloka nga bisaabaanya omusaayi, naye Kulaani yavaamu nga tekoze eki, teriiko musaayi gwonna. Ekyo n'ekyewuunya. Ne ŋŋamba basumba bannange ne baga nti banne mumanyi ti eddiini eno ey'Obusiraamu yaki y'amaanyi teyepankirwako. Ne baga nti bw'olabika emizimu gy'abatabuliiki gyagala kuyingira n'ensirika. Balabye ekkubo ne bamutwala gye bamutwala. Ndowooza mukimanyi mugwanika ku poliisi biki. Bw'omala okukola ebyabwe ebyabasawo ebya poliisi ne tukwata omulambo gwaffe ne tugutwala ku puleya paalisi ekibuye tuguteekaawo, tugaa nti ono balabye ekkubo. Kijja kubeera kyakabi nnyo abatabuliiko okuwulira tibalabye ekkubo yafudde ate n'atazuukira. Naye gye tugenda okukola, tugenda kugatta amaanyi ag'enjawulo tusabire balabye ekkubo ajja kuzuukira mu linnya lya Yesu. Kubasabi naliko ebula eddakiika 5 mmalirize. Kubasabi nakola ki? Naliko. Ne twekuŋŋaanya ne tumuteeka ku puleya paalisi. Bakayanja ne babeerawo, Bakayo ne babeerawo, Baserone ne babeerawo, abasumba ab'amaanyi. Ffenna tukola tutya? Mulambo ne gubeerawo. Tandika okusaba. Ali kirema Katonda, haleluya, tewali kirema Katonda. Ne tukola tutya? Ne tuyimba sawa ne tuuka ey'okusaba. Ne tukwata ku ki? Ku mulambo. Abakwata olubuto ne tukwata, abakwata ebigere ne tukwata, abakwata omutwe ne tukwata. Essala n'eryoka etabuka. Basumba ffekka ab'amaanyi. Kuramazandaraba ria ramazenderebe korobo shikiria ramazenderebe ramazakaraba sorobo koromozende. Naye nga gwe tusabira yeeyongera kola ki? Kukakanyala bukakanyazi. Naye ngamba Serwadda nti naye Serwadda nti omuntu ono ddala ddala tugenda kumusabira mu butuufu ajja kuzuukira. Ne baŋŋamba nti Erisa yagwa ku mulambo ne gukola gutya ne guddamu obulamu. Naye naffe katusabe Yesu ajja kukola atya? Sabude nali mugezi okuva edda kyenva ntuula wali ne mala okusiriikiriramu nga nti owaayi Katemba ono mumanyi ayinza obutakola obutakola. Nze nenkola atya? Nenzira wali ne batandika okuyimba Jesus give me power, the glory be to you. Yesu tuwa amaanyi ekitiibwa kidde gy'oli. Ne ndowooza nti kati Yesu aleese amaanyi okuvaawa, naye nga byappa. Mwana wattu ne baddamu ne basaba, ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, wagamba tunakwatanga ku bafu banaazuukiranga mu linnya lyo, mu linnya lya Yesu. Omuddu ono balabye ekkubo, tumusabira addemu obulamu. Omwoyo gwava mu ggulu vaayo, jangu balabye ekkubo. Ramazandaraba kuramasakaraba. Ng'omuntu akola atya? Mumanyi ekyaddirira? Twakwata balabye ekkubo ne tumutwala e Bugerere ewa kitaawe Sajjabbi ne tukola tutya? Tumuziika. Waayitawo ennaku ntono n'aloosa kitaawe n'amugamba nti taata nti ejje ndi omuliro nga gunjokya, naye tumoyite Abasiraamu bajje banziikuleyo. Banabo banziikudde bamale bannaaze banzizeyo bakole batya? Banziika oba oliawo n'afuna emirembe. Kitaawe n'atuyita ne tugenda, naye nga tuli beeraliikirivu nnyo. Ne tugamba kinaawulika kitya? Abatabuliiki banaakiwulira batya? Nti ate kiki? Ne tuvuga Sajjabbi naye gw'onookolota naga nti nze nja kufunayo Abasiraamu bangaaba. Ffe tuge tumuziikula ekiro batumuteeke wali tumugire bwe tuti. Tuvuga nti kale Allah teyakkiriza. Ne tugenda abasumba tukwata enkumbi tugenda okusima omulambo gw'abalabye ekkubo nga Allah ataddewo amazzi ku ntaanaye naye nga gaboota bwe gati. Eri waffe busobola tukyeta kibali kwe gawalinga wali ki? Ekisenyisenyi nga waliwo amazzi mangi naye nga lwotema bwoti enkumbi amazzi gakola gatya? Gamansuka ne gakwokya. Era tetwasobola kujja omulambo gwani? Gwabalabye ekkubo. Kitaawe twamuleka akola ki? Akaaba. Nze olwaddayo ewaffe wali embiko nenga nti nkoze ntya ne mbirowooza ne nvuga moroka ne ngenda ku muzikiti ne mbaga nzize kola ntya? Kusiramuka. Mufuna Basiraamu
lwaki ndeese ekintu ekyo njagadde kubalaga nti obusiraamu buno bwolimu tobuzanyisa. Tobuzanyisa. Bwaki? Owaayo olagawa sinnakutatuula awo. Bano bonna olaba abantu babuvunanyizibwa naye bakole batya? Ate wane nakasero we nayigira ekintu kino nti omusiraamu yenna nga waliwo ayogera ayimusa omukono nakkirizibwa nakola atya? Kati nze nkwewuunya ggwe kuja nga toliwe nakasero nga toliwa wano. Oyagala irimu yonna janguwa wano ogisanga wano. Kitegedde ssebo sonyiwa muganda wange onsonyi. Obusiraamu bwolimu tebufaanaganako na bukristaayo. Ekyo nyala okitegere olwaleero. Ffe Allah yatufuula baki? Abasiraamu n'atuwa ne Kulaani. Si bwe kiri? Kulaani tefaanaganako ne Bayibuli. Bayibuli yaki? Yo yanjawulo. Allah waffe abasiraamu tafaanaganako na Katonda w'abaki? Amosi 9 layini esooka. Amosi agamba nti nalaba Mukama Katonda wa Isirayiri ng'atudde ku kyoto ayota muliro empewo emutta. Nomanya nti Katonda wabwe akolaki? Ayota muliro. Ekyo n'okimanya. Linda Katonda osaagala ntabula ng'ayimusa mukono ngenda kubateera kumu. Ekyo okitegedde? Nomanya nti Katonda akolaki? Ayota muliro. Essula ya 11 layini ya 25 wagamba nti Pawulo ne Balunabba ne batandika obukristaayo mu Antiokiya. Naye nga Pawulo ne Balunabba baali basazi ba nsawo mu Yerusaalemi. Ekyo kitegedde? Era nze olwasoma layini bwe nti nentegera nti ekibiina kyendimu kyabasazi baki mu Yerusaalemi. Nenga nti awanyuwa osanga omusajja ng'akyakala ndi mukristo ddala ddala nze mwekereziya Katulika nenjatula nga sibalimba ndi mukristo ddala ddala n'omutunuulira n'omusaasa nogati inna lillahi. Lwaki okyogera? Olaba omusajja ng'akyakala naye ng'akyakalira mu kibiina kyabaki kyabasazi b'ensawo mu Yerusaalemi. Naye gwe omusiraamu ali mu busiraamu olowooza tekisigawo nnyo kukyakala? Kisingawo nnyo n'okyakala n'obaddala kubanga oli mu buki? Oli mu busiraamu. Bano ensonga nanyingi naye saagala kubalwisa. Naye ensonga gye njala tukoleko olwaleero yeeno. Lwaki? Abakristaayo bonna balina essaala ega nti aye Katonda waffe tusaasire. Ffenna abakristaayo twawabanga endiga ezitalina musumba, twalekawo ebituufu ebitugwanidde okukola ne tukola ebitatugwanidde kubanga amazima n'obulamu tebiri mu ffe. Kale gutusinze gutusingidde ddala era ng'obeeramu abo. Takibiri! Oyinza okubeeramu abo oli ewaddeko obujulizi n'agandi Katonda waffe tusaasire, ffenna twawabanga endiga ezitalina musumba, twalekawo ebitugwanidde okukola ne tukola ebitatugwanidde kubanga amazima n'obulamu tebiri mu ki? Kati abasajja baabirekawo. Naye obuvunaanyizibwa bwaffe okugenda okukola ki? Okubategeeza badde ku kiki? Ku kituufu. Bayibuli nebagamba essuula ya 8 layini ya 4 mu kitabo kya Nekemiya waga nti muganda okusinza Katonda wammwe mutereezanga ennyiriri zammwe kubanga Katonda wammwe ayagala ennyiriri eziteredde. Kale bani batereeza ennyiriri? Bo batereeza. Baabirekawo. Simanyi kiraba. Isaya 5:2 layini esooka waga nti zuukuka yambala amaanyi g'ogwe Sayuni kubanga okuva leero mu kibuga kya Katonda eky'omuggulu teringirayo omuntu yenna atali mukomole kubanga ajja kutuuka eyo akyafuwaza eggulu. Olinga kati aleluya nja kgenda. Aleluya. Takibiri! Tebakomola baabirekawo. Lubereberye 3:4 layini ya 4 waga nti omusajja atali mukomole agwaguwaza omukazi n'amuteekamu obulwadde. Kale omusajja oyo mumuggyengako.